a lopsided investigation. An investigation which touches on just a simple, we are looking at a lopsided kind of investigation where they are focusing on only one issue of incitement to violence or acts which they consider to be acts of terrorism that occasion death of 7 people. But they are not investigating a very serious, a grave offense of murder, cold blood murder perpetrated by the army and the police at the home of Honorable Mwanga Kivumbi, despite the fact that they got sufficient information from Honorable Mwanga Kivumbi when he was recording a statement, and also they also captured these facts, the particulars within the charge sheet. Okay, they are talking about 7 people, but they are not mentioning who actually pulled the trigger and killed these 7 people or 10 people, and whether they are being investigated, they are going to be brought to book, they are going to be charged. They are just mute about it. This is totally unacceptable. It's abuse of office, it's abuse of the powers of the DPP under Article 120 of the Constitution, and we are insisting on that matter being pursued vigorously. DPP mu article y'ekikumi alina obuvunanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikumi ya ssemateeka okulagira police okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula bagaseeko ne bana abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya murder ey'okutta abantu abattibwa ewa Honorable Mwanga Kivumbi ewaka. Abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi, era abantu abatta aba police oba amagye agatta abantu abo tebali mu kaguli, tebabavunanyizibwako misango. Tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapulinga trigger ne batta abantu. DPP agaanye. Era nga Mwanga Kivumbi bwe yali recording statement ku police yabagamba batta abantu 10 ewake wange bagana okubi-investigatinga. Kati kye twagala kooti etunulemu nga tetunnabagenda mu maaso. Lwaki tebaagala kunoonyereza ku b'amagye ku bapoliisi abatta abantu ewaka wa Mwanga Kivumbi abali abantu 10 yadde bo bagamba abantu 7? Ekyo tugenda kiteekako nnyo amaanyi.